Are you going to, is the council going to pounce on these ordinary people and get a when to license? When a chief justice pronounced himself into a bank, operating license. What they are telling you is not correct. Hamu banjeri abu yadisha shula bagala byapa bye kubiremera muchikeze kuvana mwe loni yajimala kavuge yajimala yo hamu loni yajimala yo ebalemere byapa bye kubaka bank ako bwakajja mu sente kago nze hamu langa mira sinaize hamu yakubidde ekiro nangamba tata tetudda mu kuyomba nabo this bano baswadde. How can you judge a chief justice uphold and mujja kuswala kankubuulire fe abalina amagezi muntu Katonda tokola bwe tuti Abaganda bakugamba nti ne gwoyagala omusajja ng'omusango ne gumusinga n'omuliirako. A proper judgment would say you are punished for operating in Uganda without a license. 2, harm, if harm has a loan, cannot go away with it because you don't have an operating license. Tikisoboka. Did you receive the money? Era nabalaba mu meeting ya fly. Did he receive the money? Mbabagala mu million 10 akatambi bwe kana fuluma bana mwe akatambi kagenda kufuluma buli obo hamuloni yagisasula waduka omulabe waduka olaba bategese n'okubba ebintu bya kuteesa atanafa balina katero yaabwe babuliwa naye ebya hamu bigenda okusparkinga revolution wa Abaganda obajooga n'ofuga power nga bw'oyagala. Omuganda takwatira ku kintu ki mujoza abantu ne mbagoba mu ttaka ne mubagoba mu butale ne mbagobawa. Wait, ojja kulaba abavubuka bali basatu abadduka nga bakiyeewo ekyo muhoozi kyabasingira. Have you had muhoozi nene scandal? Muhoozi tyagoba abantu mu ttaka nti ekizimbe kya muhoozi nti abo abayisewo ba muhoozi kyava bakube mu nnaku buno n'amutukubira n'amugjamu n'amutukubira n'amuddusa emisiri tasobola kujjayo omutwe. Gavumenti yonna buli omu amukaaba buli omu abakaaba ne bakyoga buli muntu yenna nti lwe bajja kunze ekyogo nendo balumba emmandwa bakuba okuboogoloza. So these are simple matters. Kati hamu byapa bye balemedde bagamba babitwala naye nga looni yo yagisasula. Audit bulinga an audit gundi company abalageza zemuba ayina dollar account nini bazibbako sente ze kabanka kavu nnyo tekalina na kizimbe mu kibuga.